takulimbi mwana watu bali kubeera nti okyakomidde ku mukuto gw'essiga ogwa kyenda musala kutazima FM radio wasuze yoti yanzikiza mbere tekula musaka nakira musa kirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur Allah mulungi alhamdulillah ewaffe bwakedde kansubire ne wamwe bwakedde wo bwakedde kyemanyi mbulungi nti mulimu abali ewaka mulimu abakyebase abakyali wansi mu buliri naye nga abaawulira atunula mwenna tubeebaliza ddala kyemukola kya bbeeyi tusaba Allah tabaraka wa taala beede nti abasiima abasasula mu biseera mwereere obudde buneeno buli ku Sande tuba twamuzidde okubeera nti tutandika programu yaffe manya obusiraamu bwo manya eddiini yo bugenza okukya ng'abamu muffe tetukyali balamu tetukyali bantu nga tuli bafu nga kati n'amaanya gakyuse tuli bagenzi gwe Allah wamukolera ki kyewawa Allah ekiri special ekyo kyogamba nti nze Allah wange kino kiramu kyoba olaba tananzita batanantwala Allah toyina kyewamuwa naye wallahi Allah mwenyini yabasawo nagamba nti muddu wange ono abeerewo ko nnaku 2 muddu wange ono abeerewo ko emyaka 8 muddu wange ono abeerewo emyaka 7 myaka 6 myaka 2 kati gwe wena afiiriddwa omwagalawo gwe wena afiiriddwa omuntu wo manya nti Allah akaseera tanabeera nti akatuusa naye manya nti saawa yonna fenna tuli ku safari lunaku lwa Sande twamazidde okubeera nti tuyingirawo okubeera nti tukuweereza buli ku Sande tubeera waneeno okubeera nti twogerezeganya tusharinga twesomesa ku bintu ebyenjawulo ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa 9 mwaka 2023 omwezi omupya gwe twayingidde omwezi mu mbala yaffe y'Ekisiraamu njagala nkutegeeze nti leero ziri naku z'omwezi 3 yes leero situyingidde olunaku olwokusatu siwe kiri omwezi ogwokusatu mwaka 2045 bwetyo bwe tutambudde bwetyo bwe tuli era njagala nkutegeeze nti tutambule ffenna awamu mpozi naawe tukwaniriza ali ku mukutu gwaffe ogwa Qibla Islamic Media twakugamba nti weetuli tujja beera nti tukuweereza teweerabira ennaku z'omwezi nga 28 paka kwa 29 tujja beera ne mukadde waffe Dr. Sheikh Adam Senjala mu kibuga eky'Embale tujja beera naye nga atusomesa atujjukiza ye atugamba nti nze byamasabo sibitya nti nze byamasabo sibitya era oba oyagala omanye nti bino byawongo katujje mutukkirize essabo eryalemera ku lujja essabo eryalemera mu kika mu maka gammwe wanayiba mukoleko bukozi daawa mugambe asiramuke ebya shirika abiveeko Dr. Adam Senjala muna akida era ye akida gyatera okubeera nti akola ki gyatera okukwatako gwe kasitoba nti bikulimu nga ate byakulemerera tujja beera naye naku z'omwezi nga 28 paka 29 ku mizigiti egy'enjawulo ku masjidi wimwe Nakaloke masjidi Bilali masjidi Hidaya ennaku z'omwezi nga 29 jja beera awo ku masjidi Nuru wanasomera khutuba tusomese oluvanyuma tusimulule phase 2 nga tulaunchinga nga tunoonya kamera oba twagala akasimbi okubeera nti tumalayo balance yasigala tubeere ntusobola okubeera nti tugula kamera enungi enasobola okubeera nti kuweereza obulungi ofune eddoboozi nga liri so clear kanaawo olabira ddala nti yes kweyo kamera eddoboozi eri n'ekifaananyi ekyo kuliko entuuyo zange kuliko sente yange kuliko contribution yange saba Allah abeere nti abasiima atusobozese ffenna ku luno ekintu tukigale tuleme kubeera awo nga tuyimba buli saawa buli dakika
tujje tuwagire esindu saffe Qibla Islamic Media yiyo kati gwe botagiwagira botagisaamu nsimbi bo tulyazamanyiza kiba kirungi nnyo gwe kenyini ne weesitukira ni nga totumye muntu nogamba nti no kulwa Allah nze kino kyengenda okukola kyenkoze tandika essaawa zino gwotuterekerayo ku nusulu 10, 12, 13, 14 olutuukira ku 28 nga gwe naggaga big sponsor programs zaffe njagala nkutegeeze nti programu yaffe nomanya obusiraamu buli ku Sunday tuba tusharinga twogera ku bintu ebyenjawulo twatandika olugendo lwaffe mu kubeera nti tuteekateeka tunaaza tusaalira omuntu aba afudde ne tulaba protocol ne tulaba ebintu emitendera gye tuyitamu ne tumanya omuntu afudde tukakasa tutya byonna twabitunuulira ne tulaba butya bwe tunaaza byonna twabiraba ne tulaba omukyala walaba omanya omukyala nga bwe bamunaaza I don't know byonna twabiraba naye mukadde waffe Sheikh Qasim Magombe agenda beera nti kweyongera n'omusomo gwaffe leo tugenda okubeera nti tutandikira wali eri we twakoma twagala oleme kubeera nti weekwasa nga toyina kyotamanyi ku muntu nga basic knowledge gy'olina okukola ku muntu wo nga yakakufaako omuntu osanze afudde biki ebirina omukolebwako ate bamala omunaaza tuleme kubeera awo ate oli mu nnaku ate muntu ogamba nti omwagala nnyo oleme musaalira toyinza kuŋŋamba nti onjagala nnyo n'otansaalira waakiri especially bw'obeerawo waakiri obeerawo n'oba nti okola ki osaalira omwagalwawo abaakuvudde ku maaso kyova olaba ntera ndina abantu bentera okugamba nti toyinza kuŋŋamba nti onjagala nnyo gwe muwala wange gwe mwannyina nze oba oyagala nnyo taata oba maamawo naye nga toli mu ddiini ye olwokuba okimanyi bulungi nti ife nzikiriza yaffe omusiraamu asaalira omusiraamu kati gwe sisita mwannyina nze muganda wange eyasalawo n'ogamba nti kanve ku ddiini oluvanyuma n'ofiirwa muganda wo oba mwanawo oba mutabanyiwo oba taatawo n'afa osobola okiraiminga nti taata obadde omwagala maama omwagala nga togenda kunsaalira tekikola makulu ekirabo ky'oyinza omukolera omuntu wo ng'afudde kwe kumusaalira bw'otamusaalira tewaba laavu toyinza kumfera nti oyina laavu yange nga wallahi tonsaalidde so kyova olaba luno olugendo lwe twatandika nga twagala gobeeko nekyofunamu otegeere information basics ezo kyova olaba ezimu ku dduwa shehe bwe yali atusomesa yatuwa nyimpi Allahumma ghafirra warham sekataliwo Allahumma ghafirra warham waye dwaje yatuwa seka mwali mu studio nga nyimpi nnyo gyetuyinza okukozesa ku mukyala n'omwami ebigambo bikyuka ku nkomerero ey'omukyala n'omwami gwatamanye ey'edduwa empanvu seeka bwe yatusomesa nti mubamu era Kenya mubamu suratul Fatiha takbira esooka ne mubamu kusaalira nabbi Allahumma salli ala Muhammad ne mubamu edduwa ey'omufu ne mubamu edduwa gwe kenyini kwesabira then oluvanyuma noba nti tutoola
salam. Kyekitabo kyoyinza okuwa omuntu kangene butereevu gyeri mukadde waffe Sheikh Qasim Abdul Khaliq Magombe. Tutandike straight away. Kibadde kikulu nnyo okubeera nti nkujjukiza wa wetwakoma na wa wetudda. Nam Sheikh Sanso okulaba ku mpewo za FM radio post ne Qibla Islamic media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizibakadde wanga ebitiibwa twegera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna atusasulemu musera. Amina. Bafaayo okubeera ku mpewo eza Islamic University in Uganda FM kubanga kikulu nnyo omuntu ayinza obutamanya bukulu bwakubeera nti ofaayo okubeera nti oli ku mpewo. Buli lwobeerako ng'owuliriza kiba kitegeeza nti olina kye bayita support gy'owa institution ate kye bakiyita advocacy okugyogerera obulungi n'okubeera nti abantu bamanya nti kikulu nnyo okuwuliriza empewo. Okay, ebeera contribution. Ebeera contribution. Okutulako obutuuzi bwo tunaga nti kampulirize radio ebeera contribution. Allah. Kubanga gwokimanyi nti omuntu ayinza okwogera omuntu n'atunula ebbali nga tayagala na kumuwulira nga bw'ayogera. Oba oli n'atoola salam oli n'angoola buŋŋoozi. Kale nabwe kityo okola kyebbeeyi twegera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwandiikire obudde obwo bwe tumala nga tuli ku mpewo naawe bw'omala ng'owuliriza ku minzaani yaffe y'emirimu emirungi. Brother Amir njagala kukujjukiza nti twakkirizaganya nti bwe tunajja olwaleero tujja kwejjukanya kiki kye tukola nga tumaze okuziika mayiti tugiteese mu kabuli. Kituufu. Era twagamba nti bwe tunajja tujja kutunuulira ebintu ebyenjawulo. Ekisookera ddala tulina ebintu ebikolebwa mu community mu bantu betuwangaaliramu nga tumaze okuziika era ng'abantu babimanyi. Ekisooka bwe tumala okuziika kitegeeza okukwata ettaka ne tuliteekako kikuntaana. Ekisooka kuyoola ettaka lyonna eriri awo eryavudde mu ntaana mu kinnya ekyo kulissa ku mugenzi oba kulissa ku ntaana. Ekyo kimu lyonna nga bwe liri tuliyuwa okwo. Ekyo kikolebwa. Ekyokubiri wabeerawo okuyiwa amazzi ku kabuli era omuntu ajja n'akadomola. Omuntu ajja n'akadomola atera kubeera nga muzeeyi akuliriddemu mu myaka abeera muzeeyizeeyi ajja n'akadomola ka lita 3 akadomola ka lita 5 n'ayiwa amazzi ku mutwe emitwetwe eno nga bw'ayogera ebigambo n'amala ne yeetoolooza entaana yonna n'ayiwako ne wakati. Ogambye twakizaganya nti tugenda kwogera kuki? Tumaze okuziika mayiti tugiteese mu kabuli. Kiki ekiddako? Kati byoli mutugamba bye tukola bino olw'okuba nti gondooza oba toziikangako naye nga bino bye tulaba bikolebwa. Ngenda kubeera n'ebirala byendaba. Kakati bwe tumala tuleeta ejjinja ne tuliteeka emitwetwe awo ne tuzizika awo ettaka limeggenda. Ofuna bulungi? Tusaka amayinja konna eno emitwetwe waliwo oguyinja gutuleta ne tuteekawo awo ettaka lireme kutambula. Bwe tumaliriza awo tukola kye bayita tubuulira omugenzi. Waliwo kye bayita talqiin. Naam. Tugamba omugenzi ebintu by'alina okwanukula nga bamubuuza ebibuuzo muli. Kigwe bagenda kujja bakubuuza ebibuuzo bino wammanga. Kisooka bajja kukubuuza ani mulezi wo? Munzibirako ebibuuzo. Ani mulezi wo? Bwe banakubuuza bwe batyo totya. Malayika zijja kubeera 2. Waliwo malayika gye bayita Munkar ne Nakir. Ekyo ekibuuzo tokitya. Bagambe nti Allah ye mulezi wange. Man nabiyuka? Nabbi wo yaani? Yanukula ogambe nti Muhammad nabiyyi. Ma dinuka? Gamba nti dini al-Islam. Obusiraamu ye ddiini yange. Bwe bakubuuza nti ma imamuka? Ani imaamu wo? Qasim Magombe.
ddamu ogambe nti Qur'ani imami. Ebibuuzo kati tukuwa ebibuuzo nga ansa yabyo nayo tukoleze tugikuwadde. Funa bulungi? Kakati bwe tumaliriza okubeera nti tuziise, awo tuleeterawo edduwa nnyingi nga tusabira omuki? Tusabira omwoyo gw'omugenzi. Bwe tuba tuli mu kuziika ebyaffe ebya bulijjo, wabeerawo emboozi eyogerebwawo ku ntaana ng'abantu bali mu kunyumya ebyabwe, era tiimu eri eba eri mu kunyumya eno nga bwessaako ettaka. Bwe bityo ebibeera bwe bibeera wane waffe wano. Nfuna bulungi? Mpulira. Kati waliwo akadde we katuuka nga kaakati abantu banaatera okunyuka. Oli najja n'atandika okukwata ettakataka nga bwalinyiganyiga bwalisuulako. Kati gwe tomanyi kyabala. Kikyaba akola ekyo? Aba alikola nga abannaffe abakristaayo bwe bakola. Mbuki? Ettaka mu ttaka, evvu mu vvu, enfuufu mu nfuufu. Kati gw'olabanga omuntu ng'akwata ettaka ng'olowooza ati ali mu kuligira bugizi kulongoosa ntaana, naye nga ye aba alina communication gy'aliko. Era oli bwabeera nga tabaddewo oba nga bali kugira baseekako ettaka nga takutteeko nkumbi oba takutteeko kitiiyo, agira nti baganda baffe eri bwe bagira evvu mu vvu, ettaka mu ttaka. Onfuna bulungi? Kakati agira bwati naye n'agira nasira katono kugamba ye atubuzaabuza nga tayogedde naye nga byali okukola ki? Byali okugamba. Kakati ebyo bye tulaba abantu babikola. Onfuna bulungi? Naye kiki sharia? Sharia egamba ki? Kwe kujja kwa IUFM tukola ki ekituufu oluvanyuma? Owulidde? Nga tumaze okuziika tukola ki? Kiki ekituufu? Wadde nga ebyo birabe bali bikola naye ekituufu kye kiriwa? Waliwo ebiina okukolebwa ebituufu. Yes. Sagagamba nti biri bifu. Ani abyogedde nti bifu? Waliwo ebiina okukolebwa ebituufu. Waliwo ebiina okukolebwa ebituufu. Babikola. Ngera bw'olaba omuntu bw'agaba omwana ng'akyali muto tanneetuuka, nagamba nti sharia egamba nti nno n'omuwala bw'atuuka ng'alina amwagala mugabe. Onfuna bulungi? Mpulira. Ng'ate nga sharia eri scientific. Sharia tekkiriza nga temunaba ku-examininga muwala obanga nabaana ye esobola okuwanirira ekisobola okubeera nga kijjamu nga foreign body ne mumugaba. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe bamuwa Aisha radiyallahu anha teyagenda naye mu nsonga z'obufumbo mpaka ng'awezezza emyaka 11 nenga bamuwa ku 9. Awo scientifically twali tukyamwetegereza oba asobola okubeera nti ekiri mu lubuto kisobola okuwanirira foreign body singa bangeze amakulu okuwanirira omwana, kubanga ekigenderero eky'obufumbo kubeera nti kola ki omuntu kuzaala. Ofuna bulungi? Yes. Nabwe kityo ebintu bingi ebikolebwa so si buli kikolebwa nti kibeera kituufu. Kakati ebituufu bye bino wammanga simulula. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ajjukira agamba nti okusaalira salatul janaiz, okusaalira omugenzi ng'afudde n'okumuziika, n'obeerawo nga basaala n'obeerawo nga baziika, ofuna kye bayita qiratani. Qiratani kigambo kya Luwarabu, Nabbi yakikozesa naye ng'ategeeza qirat lusozi, nti ofuna empeera ezenkana n'olusozi bw'osaalira omugenzi. Nfuna bulungi? Mpulira. Ofuna empeera nga zenkana naki? Qirat. Olusozi kati katutwere ekyokulabirako. Olusozi nga Wanaale oba gwali ali Kabaale oba ali mu Rwenzori region, tunulira Rwenzori. Gwali Tanzania tunulira olusozi lwonna oluli awo kuli okumpi, oba Mweru oba olusozi lwe bayita Kilimanjaro, ne olusozi olunene. Onfuna bulungi? Mpulira. Kati ate bw'obeerawo nga baziika alina ofuna qirat endala. Allahu akbar. Zizo qirat mmeka 2. Kakati ye Nabbi yakozesa ekyo ng'alaga kati kutunulira be olusozi lubeerako bya bugagga byenkana ki? Biyitirivu. Luwanvu. Onfuna bulungi? Kati gwe abaddewo nga basaalira n'osaalira n'otabeerawo bezi nga observinga wabula n'osaalira ali n'obeerawo nga baziika ofuna qirat mmeka? Qirat 2.
Onfuna bulungi? Mpulira. Kakati awo twagala okujja nti tukola ki nga tumaze okuziika okunyweza ekigambo okusaalira mayiti oba salatul janaiz okubeera nga namba oba okuma nti eri accomplished omuntu alina kubeera nga awangaalira we bali okukola ki awangaalira we bali okuziikira we bali okusaalira n'abeerawo nga tusaalira imaamu n'atukulembera nga waali bwe tumaliriza ne tugenda ne tubeerawo nga tuziika paka ne tumaliriza. Waliwo omuze yesemu omuntu bw'amanya nti tumaze okusaalira Zubairi tumaze okusaalira Qasim ye kyakola atambula kuvaawo ate kati nkola eki ng'amaze anti mbumaliriza biri tebinkwatako. Subhanallah, waliwo empeera ezibeera nga gwe tezikukwatako. Teriyo muntu alina excess in terms of empeera naye abantu bamalira okusaala nga baze okusaala waliwo Allah wakugerera nga mubadde muziika omuntu atamanyibbwa abasigala ku ntaana muyinza okubeera abantu nga 10 abazzaako ettaka naye nga abasinga obungi bakoze eki bagenze amakulu kati mwe abasigalawo wano ne tuziika mpaka ne tumaliriza mwe abafuna qiraatu 2 anti maze ogwange anti kakati buli omu kiringa bwolaba akatale emmeme katale oli bwayingira ajja mu byakola kibyayagala kati gwe manya nti bw'obeerawo ne basaalira busaalizi naawe n'osaalira n'otambula n'ogenda manya nti olese empeera z'otagenda kubeera nti ofuna kubanga tomanyi ng'ojja kuyimirirako ku ntaana y'omuntu omulala. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yabuuza abasahaba ku makya nti ani ayimiriddeko ku ntaana y'omuntu n'asaalira. Abubakar n'agamba mbu yenze kugamba buli kye baabuuzanga agamba nti yenze. Abubakar yali afaayo nnyo okujoyininga oba okubeera mu bintu ebifaanana bwe bityo ebyobulungi. Basahaba tebayagalanga kuleka kintu kyonna ekirungi wabweru. Era nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Onfuna bulungi tutereegerera akantu konna akalungi newankubadde nga katono mbwako katono kankaleke. Kakati process eri bwetyo bwe tumala okuteekako ettaka tuligera ettaka lye tuteeka ku ntaana tuligeraageranya lirina kubeera nga terisukka gundi 2 enta 2 bweziti tetuteekako ntuumu tetuteekako ntuumu ku ntaana kati obikyusiiza kati amakulu nti si buli ttaka liri awo erivudde mu kinnya nti lyonna ligenda kuki ku mugenzi ligenda ku ntaana kigero kya inchi 2 bweziti omufuna bulungi banendoza nti ettaka lino lyonna nedda kiba kive ettaka erivudde mu kabuli ate obutaddayo kabuli ku mugenzi ono kati ate wali awali mwana ndaani awabadde ekituyere ettaka liba ligenda liddawa so mu bufunze nti waliwo omusomo obusiraamu butuyigiriza nti ki kye tulina okukola nga bw'olaba nti bwe tubanga tugenda kufuna wuzu socks tetusiiga walala tusiiga kungulu nene bw'osiiga wansi it has no problem kagamba kati waliwo okusomesebwa okw'obusiraamu onfuna bulungi kakati obusiraamu bulaga nti ettaka tetuteekako ntuumu ku ntaana newankubadde nga abantu bandyagadde ettaka lino lyonna liggweero nga balina engeri gye bakikonnekitingamu ku bulogo temuleka ttaka eryo eribadde mu ntaana abantu bayinza oddikozesa bubi lyonna mulimalireko kati awo kyevudde twagalawo leadership twagalawo obukulembeze twagala imaamu abeerewo ng'ebintu ebikolebwa up to the end mpaka bintu bikole kibiggwe ekisooka ettaka tetulimalirako lyonna wabula tugeraageranya onfuna bulungi inchi 2 that is number 1 ekyo kisooka tumaze okukola ki okuziika ekyokubiri nti bwe tuba tuli mu kuziika oba tumaze okusaalira kya bbeeyi kiri advisable omuntu tukuwagira okubeera nti obeerawo nga tuziika mpaka tumale osobole okufuna qiraatu 2 kabanga ki omuntu kamala nga ali awo. Nabi sallallahu alaihi wasallam yageraganya nti omuntu yandimaze akabanga akenkana n'essaawa. Tunnyonnyola kiki kye tukola nga mayi tugiteese muki mu ntaana nga tumaze okuziika mbeeraawo akabanga yes tumaze okuziika tuteeseko ettaka tumaliriza molokeri kundeka mulukula mutiise mbeewo anti kakati engeri gye tutambula nga bakusiddeko busituzi oba weeyuna baleme kuleka transport
baleme kuleka naye abantu bennyini ababe batambudde n'oyo abadde mu mmotoka ayagala okukuleka bamu advising okubeera wano okusobola okubeera nga empeera zino azikola ki azifuna so kati tubeerawo akabanga advice eri nti tetagisa nitubeerawo akabanga okumala akabanga ngakka essaawa emu nabbi agamba nti no twandiwangaaliddewo akabanga omuntu kaatema kaasala eŋŋamiya n'agibaaga n'amala n'agigaba neggwa nga tuli wano kuki ku ntaana kiki ekitubeezaawo ku ntaana wano ekitubeezaawo ku ntaana twagala advice okuva eri imaamu bino byakola one tusabira omwoyo gw'omugenzi Allah agusaasire Allah agusonyiwe kati imaamu ng'omukulembeze aliwo nga tuli mu kuziika akubiriza n'abantu abalala abali awo ku ntaana kyevudde olaba owulirizanga amaloboozi gano bannange tusabire muganda waffe buli omu amusabire Allah amusaasire amusabire Allah amusonyiwe naawe kennyini weesabire Allah akusonyiwe naawe kennyini weesabire Allah akusaasire kubanga akaseera kano kazibu nnyo eri muganda waffe olunaku olusooka onfuna bulungi mu kaseera ako kati imam atukubiriza okubeera ntukola istighfar agamba ffe abalamu twekole istighfar tusabe Allah atusonyiwe n'omugenzi naye Allah amusonyiwe sabe Allah atusaasire n'omugenzi Allah amusaasire Allahu akbar onfuna bulungi omuntu gwe mbadde ngamba nti mwagala nnyo ali mu kabuli sipapuka sidduka sivaayo kivudde olaba nti nno bwe tuba tusazeewo nti tugenze mu kuziika genda mu kuziika genda oziike tubeerewo so si kubeerawo bubeezi era bw'obeerawo n'oba nga tosaalidde ne qiraat togifuna Allahu akbar bw'obeera wano mu kuziika n'oyimirira buyimiriza eri you don't participate here era togifuna akawereza miliyoni ndwera ntwalo 10 nziko ati kakati eyo miliyoni emutekola qiraat tugambye presence kyevudde olaba nti eri farada kifaya kati gw'okupakuka nga oyagala kuvaawo tebakukaka yaha tebakukaka kujja weesigalireyo aye tebakukaka kuvaawo kola kyolaba ekikusanyusa naye ngaekikulu ekituufu kiri nti buli lwowangaalirawo n'osaalira maiti n'obeerawo mpaka ne baziika ne bamaliriza ofuna qiraatu 2 kiyamba nze omulamu kubanga omugenzi yaba ali bubi mu kaseera ako naye anyumirwa nnyo ebigambo bino bitukola kibye tumuweereza lwaki tuwangaalirawo ku ntaana awo ku ntaana awo tuwangaalirawo okusobola okuwooyawooya n'okugumya bannyini kufiirwa gw'obadde okimanyi nti amir bw'ofiirwa nnyoko n'ofiirwa kitaawo n'ofiirwa mukyalawo n'ofiirwa omwana n'ofiirwa omwagalo waawo ebbanga abantu lye bamalanga weebali owulira obeera relieved naye abantu bwe bavaawo ng'ennaku etandika bupya onfuna bulungi kati akaseera kano tubeerawo okukola istighfar kyetutakola tetukola talqiin tetusomerawo katabu ka talqiin talqiin kitegeeza okwogera ekigambo la ilaha illa Allah nga bwe tugamba omugenzi akiddemu kyekigambo talqiin kitegeeza okwogera ng'oyagala omuntu addemu by'oli okwogera oyogera bwaddamu kati talqiin tetugikola mu kaseera nga omugenzi afudde tukikola ku mulwadde omuyi ddamu ebigambo bino la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah tukigamba mulwadde omuyi kisobole okuba nti kinalirira ku lulimi lwe asobole okukyogera oba oliawo naafa ng'ekigambo ekisembyeyo kya la ilaha illa Allah nabbi kyagamba laqinu mautaakum bila ilaha illa Allah kalimatu mautaakum ekigambo mautaakum kitegeeza omugenzi wammwe amakulu ag'omunda nti omulwadde omuyi anaatera okufa omugenzi ono ali ku lugendo lw'okugenda onfuna bulungi mpulira beerawo kyevudde batwagala omuntu abeere kumpi ng'omulwadde muyi
situwagala kumulekerera twagala omuntu abeere kumpi kyevuddwe olaba ozaala abaana bo weetaagisa okubeeramu n'abaana obayise kyenkanyi oba oliawo omu ku bo ajja kukubeerera omuntu yenna ambeera kumpi ayinza okubeera kumpi yenna naye nga omugaso gwe bw'obeera nga oli mulwadde muyi oba nga olina omulwadde nga muyi gezaako nnyo ceteris paribus ebintu byonna bisigadde nga biri constant naye mugambe ayogere ekigambo la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna omuntu allah gwasaasira ekigambo kya shahada nekibanga kyekisembyeyo ku lulimi lwe nabbi akakasa nti oyo wakuyingira ejjana gwe mugaso okubeera kati wano nga tuli wano ku ntaana tubeera advised tuyinza n'okusomayo ku Quran nga tuli wano ku ntaana for that period anti seeka olindemu ntera kuwulira ntera kulaba bwe twatwala mayiti nate nowaaba ali mu ddiiro awo tandika nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la yubaqi illallah byebigambo byobadde otugamba nti ebirina okwogerebwa ebyo kati tugamba tubigamba omulwadde omuyi abiddemu nti owaye yanukula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah omulwadde nga abiwulira n'abitandika naye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah tekiri mu haram kubanga kiri mu hadith ife ebyo tubigamba omufu kati omufu kati anaddamu atya ife ebyo tubyogerera kati yafuukanga music yafuukanga music era yafuukanga kiringa bwolaba interlude nti abantu bakooye nnyo okulaba omufu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah onfuna bulungi mpulira era bwe tubanga tubadde mu kigango bwe tumaliriza okusaala ng'omujungu taatandika nga bonna nga bakwaya mayiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah tugambye nti bikolebwa era waliwo bataata nga tebakkiriza nti si kituufu muyinza n'okulwana ate bwe bakuzuula nga olina olugezigezi oli imaamu oleeta olugezigezi bayinza n'okugenda ku district ne basaba allah basaasire bakugjewo omwana ayononedde ddala eddiini atujja ku bituufu ekyo bakigamba gamba mulwadde omuyi asobole okukikola ki okukiddiŋŋana kyekigambo talqiini onfuna bulungi mpulira kyekigambo talqiini okay talqin nkugambye nti nno tulaqi oyogera oli bwaddamu kati omulwadde ono tubyogera bakola ki bwabiddamu naye fe situwalampa babisoma kubanga obusiraamu bwagamba nti tulina okuwasa abakyala bana naye eyawasa omu n'awangala naye mpaka n'afa nga akyalina ani amuyombesa naye kirimu bwa haramu okuwasa abana nedda naye kyatteeka okuwasa abana kakati lwaki oba obiyomberamu onfuna bulungi empeera zirimu amadaala n'ebintu ebyokukola naye birina amadaala kati oli bw'aba nga alikola ekituufu nga bw'agattako n'ekifu toyinza kumukugira ng'omubuulira bulizi nti kino kyoli okukola si kituufu naye genda mu maaso nga bw'okikola naye ng'otegedde kiki otegedde ekituufu abaana bangi nnyo ku masomero tubawa advise nti bw'okola bwoti onaafuna bwoti bw'okola bwoti ye n'asalawo n'akola biri n'agwa nenga naye aba akoze ebigezi ofuna bulungi kakati ekituufu kiri nti ebintu biwangaaliddemu webiri ng'era bw'olaba mawuledi kyevudde nti twagala nnyo okusomesa ku bintu biri contradictive kugamba nze bwe bampa topic nga erinamu madhahibu ag'enjawulo nze sigisomese lwaki saagala abantu bange banfune bubi n'erimu endala baleme jefuna kubanga kati omuntu akwata ekintu kino ekiri contradicting ekirimu ekiri controversial bas n'azimbira okwo ne by'onaamugamba ebituufu n'agaana okubiwuliriza ne bw'ogendayo ng'oyagala kuwa muwala we ng'ate ng'ekyandibadde kya bbeeyi nnyo n'akumma kati gwe kyokola ebyo ebiri controversial tobyogerako
toyogera ku maulidi ayogereka ate bobera imam ebyo biveko gosomesa baana nti amaulidi mafu naye abali gakola bo bagira bakola ki bagakola kubanga akakyama amamera bokagolo omulanga kakuze kakola ki kamenye kabamenyese kati fe tusigalenga tuli Muhammad goloza Sheikh Shaaban Ramadan mubajje doctor yali musiru okutugamba nti saagala imamu yenna in any community nakkiriza ne waberawo okweyuzaayiza mu basiraamu ne waberawo baimamu babiri tiyali musiru yagamba nti gwe imamu gwo mutabliki ate yagala bya maulidi ng'ate waliwo omusajja wo mu eriyomu nga wa maulidi funa imamu wo nga naye amatira ebya maulidi ajja kukolera akazanyaako naye tokkiriza kubeera baimamu kubanga bonaabanga toyagala kusomera muzeeyo no maulidi ye ajja kwefunirayo omuntu ajja musomera maulidi kati ajja kubeera imamu we kati ffe byonna tubikyanga era nze bampita ku dduwa nga saagala gisoma nfunayo omucuba wange abimanya ebyedduwa ne tugenda naye kati ye nasoma kati nze mbeera waggulu nensomesa ne mbannyonnyola edduwa entuufu yeeriwa ono n'agikoloboza enfu ofuna bulungi kugamba kati eyo platform ebeeranga chalkboard n'ebino ebyokuddaawo okuyomba bakuyise otandika kwogera ebigambo nze ebyo nze sikola era nze ne mutabuliki esisaba owaayi bali abantu abakuyise tebabitegeera nabo si bamaseeka genda obisomese ffe mufuti bwe yagamba era kyevudde olaba nti nno abatabuliki okuviira ku masjidi Nur banyiiga nnyo nga balaba nga Sheikh Shaaban Ramadan mubajja atandise okwatendinga maulidi naga nti bannaye kyetwali tusuubira nga si kyetulaba omutabuliki waffe n'ekirevu ekiwanvu bwe kiti agenze ku maulidi era bakuuma mufti nti oyo leka jjeeno kakati omuntu abamalamu amaanyi ye district qadi obavugizo yaga nti ffe ne maulidi oyo ffe twasoma n'ebitabo ebyo barizanji tugimanyi ekitabo kya maulidi tugimanyi mufti kennyini ne Sheikh Isa Ahmed Masaba disikadi bavugizo bamanyi okusoma ekitabo ekyo kya maulidi kati ye kyakola asoma omulyango nga bwannyonnyola bwavuunula kati abawuliriza ababeera mu mikono nga nti owaaye ekitegeeza tuli ku bintu by'abagenzi maulidi kitegeeza ku celebratinga birthday y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne babiyiza wano mu Egypt nga nabbi yafadda ne batunga ekitabo ekyo oli yali anyumiza muganda we mukwano gwe ali esaalami bwezijukiza ku muganda wange ali esaalami mpuliranga amaziga ganvuganya n'awaana nabbi andivudde ku maulidi asaagala kugogerera bubi wabula ntera okunnyonnyola omuwuliza waffe nti ebikolebwa nga tumaze okuziika waliwo ebituufu n'ebitali bituufu naye si bitwetaagisa kubeera nti tuyomba wabula ffe tukanye kusomesa bituufu baana mu masomero ebiseera bijja kutuuka nga bintu bikola kibigenda bugenzi mufti wa Uganda ne Sheikh Shaaban ne Sheikh Isa Ahmed Masaba bakubiriza abavubuka nti mmwe kye muba mukola musome naam temulwanisa abasajja bakula abatukuumidde eddiini era bwe twogererawo ne ssaawa zino Sheikh Dr. Wandega naam Ahmed Hamid musomesa wange my proud teacher yes yali omu ku bantu abaali abakambwe naye mufuti n'abagamba mugende musome kati essaawa zino Sheikh Wandega ayinza n'okumulinnyako okuggulu ng'alinga ataasoma omulinnyako bulinnya lwaki because omwana buli lwagenda n'asoma abeera n'enjawulo Sheikh Abdallah Masaba mufti ow'emutototwale naam oyo yali mukambwe naye kati bw'omusanga engeri gye yasoma sharia erina kyekugamba nti olwo ebintu engeri gy'obikwatamu ayinza n'okwanukula ekibuuzo ngo kimubuuzira nga nti ono ye Sheikh Isa ono ye Sheikh Masaba Abdallah owedda oba omupya ofuna bulungi so IUFM yajjanga university okusomesa umma okumanya ebiki okumanya ebituufu nabwe kityo tuwangaalira ku ntaana si talqin tetugisomera mufu talqin tugikola ku muntu nga mulamu asobole okubeera nti ebintu bigambiro mikola kibimugasa omugenzi nga tuli ku ntaana tugambe nti tukola ki nga twakamala okuziika tubusabira Allah munyweze mu ntaana omwo kyevudde olaba tulinemu ebigambo byotera okuwulira nga baseeka bali mu kusoma Allahumma thabbituhu bilqawli thabit
Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Ay Allah munyweze omugenzi ono n'ekigambo ekinywevu ekya la ilaha illallah. Onfuna bulungi? Mpulira. Allah ayagala nnyo okumupeeka. Okumupeeka kigambo kya Luganda ekitegeeza okumuddiŋŋana nga tumusoba kye twagala atuwe. Onfuna bulungi? Mpulira. Awo tumaze okuziika. Kati tunuulira olabe okusaba Allah asonyiwe omugenzi nga mu butuufu obadde omwagadde kiddiŋŋane. Okusabira Allah asaasire omugenzi kiddiŋŋane. Okusaba Allah anyweze omugenzi kiddiŋŋane. Okusaba Allah asasule omugenzi obulungi mu ebyo bye yakola kiddiŋŋane. Okusaba Allah asonyiwe ebyo bye yakola ng'ensobi akyuseemu amuwe obulungi kiddiŋŋane. Aya zino ze tusomera ku ntaana, aya ezo Allah awa omugenzi empeera. Ebyo byonna tubikola nga tuli kuki? Nga tuli ku ntaana nga tumaze okukola Kuziika. Byawukanako na biri bye twogedde nti abantu bibakola. Abantu okunyumya emboozi eyaabwe, okunyumya ebikwatagana ku politics, okukola biki ebyo byonna naye bwe tumala okuziika wabeerawo exercise y'amaanyi nnyo. Era ng'oyagala kumanya omuntu anyumeddwa okuziika era ng'anyoleddwa kwe kubeera nti asigala ku ntaana awo ng'akulukusa ku maziga bw'asabira omugenzi Allah amusaasire. Reflection nti katusiise muganda waffe Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti atulekedde abasomesa babiri. Omusomesa asooka ayogera, owokubiri tayogera. Ayogera ye Qur'ani ate atayogera kwe kufa. Kati awo tubeerawo for that period akaseera ako to reflect. Okucheckinga obwongo nti obudde bwonna naffe tujjawa naffe tujja wano. So eyo yenkola ey'obusiraamu. Onfuna bulungi? Naye situdda mu bintu ebirala. Twasuubiza omuwuliriza waffe nti bwe tunaaba nga tukomyewo olwaleero tujja kutunuulira kiki kye tukola nga tumaze okukola ki? Tumaze okuziika. Ekibuuzo kikkirizibwa bwe tuba nga tumaze okuziika ne tuba nti ku ntaana eno tugiteekako amatoffaali? Tukkirizibwa okuteeka amatoffaali nga tugeetoolooza entaana eno okugira ettaka lino limekola ki? Lireme kuvaawo wano. Si jjinja limu wano emitwetwe tutwetolozaako amanja bwe tuti okugira ettaka limekola ki? Lireme kugenda. Onfuna bulungi? Kikkirizibwa bwe tubeera nga tuvuddeyo okulongoosereza entaana okutereza ettaka lino libeereko. It has no problem. Tekirinaamu hamu. Okujjako bwe tuba tumaze okuziika kye tutatera kukola ng'abasiraamu tetutera kukola ne tuleeta sementi ne tuzimba ku ntaana yonna ne tugimala ne tugikoratinga ne tugiteekako ne tiles. Nina we nali oli nambuuza nti olwengera akantu kaliko emunyenye n'omwezi tebakateeka ku ntaana y'abasiraamu. Ntaako abasiraamu nti andi kakati ffe Nabbi yatugaana okubeera nti tunyirizanyiriza entaana kubanga kiyinza okuviiramu obuzibu. Abantu bayinza okutandika okulaba entaana eyo ng'eri special. Era abantu abafiddwako omwagalwa waabwe bayinza okubeerawo niyo bebakola ku ntaana eyo. Naye nga obusiraamu bwo butyo bwe tuyigiriza. Nga mmaliriza tugambye nti nno tubeerawo ku ntaana y'omugenzi. Ekisooka tumusabira Allah amusaasire. Ne tugamba n'abalala nabo abali ku muki abali bwe tuli okuziika nabo bamusabireko. Tumusabira Allah amunyweze. Era n'abaliwo ntubagamba nti bannaye tusabire ku muganda waffe Allah amukole ki? Amunyweze. Kubanga olunaku olusoka luzibu nnyo ng'ali muki? Ng'ali mu ntaana muno. Onfuna bulungi? Agenda kati kubuuzibwa. Nga bwe tuvaawo bwe tuti entaana egenda mukola ki? Egenda mumunyiga. Nabwe kityo kati kantumusabira Allah amukole ki? Allah amusaasire. Era Allah ateeke ekitangaala mu kabuli ye. Allah amusonyiwe ensobi ze yakola. Allah amuweemu empeera ku ebyo bye yakola nga birungi. Wabanga ensobi yazikola Allah azikyuseemu amuteekeremu buki? Amuteekeremu obulungi. Tukola istighfar nga naffe bwe tusaba Allah atusonyiwe bwe tuwangaalira ku ntaana n'okubeera nti tuzzaamu amaanyi abantu abaviiriddwako muki? Omwagalwa waabwe. Oluvanyuma ne tulyoka tutambula ne tugenda. Naye ntugambye nti nno omugenzi tetwogera bigambo talqiin gamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah nga tumugamba nti nno yanukula. Ate situmubuulira ebibuuzo nti owaaye ebibuuzo bino bagenda bikubuuza. Ebyo ebibuuzo tubisomesa mulamu nti weetegeke. Bajja kubuuza ekibuuzo fulani, bakubuuza ekibuuzo fulani, bakubuuza ekibuuzo fulani. Ebibuuzo ebyo okubyanukula tebatugamba bugambi nga tuli awo ku ntaana nti tubyanukule. Kisinziira ku mirimu gye wakola.
gye gikuviirako okubeera nti oyanukula ebibuuzo ebyo. Bw'obanga owangadde ng'okakasa nti Allah ali omu, onfuna bulungi, era ogenda ojja kufuna n'amaanyi ag'okubeera nti oyanukula ebibuuzo nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wo. Naye bw'obeera nga obadde tomanyi nti Allah ye mutonzi wo, ng'ebintu obadde okola birala, toyinza kwanukula kibuuzo nti Allah ye mutonzi wange. Toyinza kwanukula kibuuzo nti Obusiraamu yebadde eddiini yange ng'obadde togisoma, naye bakubuuliriraawo nti yagamba nti Obusiraamu ye ddiini. Toyinza kugamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi wange ng'obadde tomukkiririzaamu. Toyinza kugamba nti imaamu wange ye Qur'an ng'obadde togitegeera n'okugisoma nga togikola togisoma. Banaye tukozese obwongo. Onfuna bulungi? Bw'obeera nga omuyizi ali ku ssomero nga busomesa mawulire nga yeetabeera mu kiraasi, tayinza kuyita kigezo. Naye kennyini alina okubeera nti ateekako amaanyi asobole okurivisinga, asobole okukola ki, asobole okubeera nti ayita. Wabillahi tawfiq wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kansubire nti oyina kyofunyeemu, oyina kyoyizeemu mu kusomesa n'okujjukiza okwa Sheikh. Biki ebikolebwa ku muntu afudde? Lwe lugendo lwe twatandika, era kansubire nti we tutuuse leero luno oyina kyotegedde kati gw'oli mu mativu. Lesson ekimu ku byo mu byayogedde kyenatandiikiddeko nti toyinza gamba nti maama anumye, taata anumye, mwana wange anumye, bba wange anumye mu kufa nga tomusaalidde. Toyinza kuŋŋamba taata mwagala nnyo, naye mu bigambo ebyogerebwa nga muzeeyi, maama, mutabanyi ng'ali ku ndiri, ng'ali ku kitanda, tosobola bimugamba. Kitegeeza ki? Nti omuntu yenna akubeera okumpi ng'oli mulwadde ku kitanda waka, ebigambo ebimu abyesomese, kati kiwukakatako okubeera nti weeyigiriza ebimu ku bigambo ebyo. Naye waliwo atamanyi la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Bimu ku bigambo seeka byabadde atugamba nti birungi nnyo okubeera nti Nabi sallallahu yabisomesa nti bisembeyo ku nnimi zaffe, oba oli awo n'otafange oyina ebigambo byoyogera. Katukole bwe tuti we tugenda okuddira tudda n'ekisembayo, naye nja kuwa akadde mu maaso awo tubeere ntogeziganya okube kusemu. Tokwata kalimiko, tukyali naawe. 200 904 369. Tukyaliwo okubeera nti tukuweereza abantu b'omu kibuga eky'Ennakaloke, tubagaza birungi byereere. Haji Ismail Mukankale tusaba mungu abeere nti akukuuma basiramu ba Masjidi Nuru, Hidaya, Nakaloke, Birali, Masjidi Makka, Bebusaamaga, industry ya mwenna. Ate mbiziraho asiramu baho kibanyi treasurer Amina Kwaga ne chairperson oba vice chairman musajja mukulu yani kwali Bebusaamaga mulungi wa Amina Kwaga, Haji Salim Mayamba. Webale kubeera nti koli mpozi nabe na Magombe nankusaawo mwebale kubeera nti mubaako nnyo nga muwuliriza kyenda musata kutoze mu FM radio. Abebudaka Bududa Manafa Sironko Soroti Kumi Bukedeya mwebale timu Islamic University Uganda. Gwe omanyi nti olina omwana wanena, oba omanyi nti oli muyizi wano, either oli ku masters, oli ku PhD, oli ku degree, oli ku certificate, oli ku diploma, wenna woli tukusabira birungi byereere. Tusaba Allah abeere nti akukuuma. Nkujjukiza nti Qibla Islamic Media tukyali ku mugendo, tukyakola mobilization ey'okubeera nti tulaba butya Qibla Islamic Media bwegenda okubeera nti efuna byuma, efuna kamera zaayo. Nakuwa enamba gy'olina okukozesa, nagamba enamba eyo yo tekubibwako,
ya sente za Qibla Islamic Media. Tekako sente zo jayo omutwalo gw'oyinoogo gwe Allah tukole daawa. Qibla Islamic Media yemu ku channels eziri wanene buvanjuba naddala wanene mu Eastern mu Mbale nenga ekikulu kyayo kukola daawa na kutumula abamaseeka baffe kutuba zaffe irimu seekawo gy'abasomeseza obeere nti ogifunamu. Enamba y'essimu eri 0774 45 19 45. Eya AIRTEL gy'oyinza okukozesa eri 0200 90 3 6 tusuubira okubeera ne Dr. Sheikh Adam Senjala ennaku z'omwezi nga 28 paka 29 wanene mu kibuga eky'Embala. Jatambula mu bitundu ebyenjawulo, ajjabeera mu Masjidi Hidaya mu Industrial sabasamba mu Industrial. Tubagalanye buli tukola program tetuyinza kubeera nti tubaleka twagala tubeere tutambula nammwe. Ajjabeerayo mu Masjidi Bilali ajjabeerawo wali ku Masjidi Wimwe Nakaloke. Dokita ajjabeerawo kubeera nti atujjukiza abasomesa kwa 29 mu Masjidi Oluseeka Dokita wanasoma hutuba okubeera nti atujjukiza tukigale phase 2 yo kubeera ntugulira Qibla Islamic Media kamera. Sente zo ntono nnyo, milioni nnya zisigaddeyo ntono nnyo, tetuziyimbira te banga eggwanvu no. Tugende mpola ekyo kyokka tunasuubira ntunawo tumaze. Then kwa 22 siro okutaano luneeno luddako ku Lwokutaano luno kwa 22 tugenda beeraawo Nakaloke Nakaloke Center Mosque we tugenda okubeera nti tusaalira. Kati saagalo gavumenti saakugambye kwa 22 luno ku Lwokutaano ffena tubeere Nakaloke. Ab'Ennakaloke Ekirekaawo Ntebe Road ffenna ab'Ennamunsi n'abo mu kibuga ky'Embale tujjaawo ffenna tubeere nti tusaaliraawo. Nkyakujjukiza nti tukyali mu programu yaffe manya obusiraamu bwo zibula eddakiika 18 okubeera nzingira essaawa 4 tubeere ntuvaawo neeno. Ku lugendo lwe tubaddeko twali tutunuulira ku nsonga biki ebikolebwa oluvannyuma lw'okuteekayo munnaffe omwagalwa abaatuvudde ku maaso abaafudde tumaze omunaaza tubukoze ekikira keetu tumusiza mu kabuli tumusizaako ettaka. Oluvannyuma biki ebikolebwa seka tubuulidde tumusaako ettaka eritali lyonna eritali lingi ne tweyongera okubeera nti tumusabira Allah abeere nti amusaasira amwanguwiriza ebibuuzo ebiri mu kabuli. Olw'okuba olunaku olusooka wallahi mu kabuli byo baseeka batusomesa nti luzibu nnyo gye tuli. 1 tobeerangayokko lwe lusoose kati luba lunaku luzibu nnyo. Ebigambo byetweyogeza ebyo simanyi omugenzi ng'agenzereeti ekyeggulo bayinza obutamubalirako afunye ekyeggulo bwe biveeko teri muzannyo eyo wansi ffenna gye tugenda ogenda. Nagamba nti akaseera akange kekatanawo okuteeka n'akako naye ffenna lyekkubo litukwata. Seeka waliwo kyetutakonyeeko olw'okuba njagala kusimulula amasimu. Njagala kufunza kukola summary nti tusooka naki nti tuli mu kuteekako tumaliriza kati tulinga abali mu ggandaalo tugambe nti tusabira omugenzi Allah amusaasire Allah amusonyiwe. Nfuna bulungi mpulira ne tugamba ne baganda baffe abaliwo nabo ne bakola ekyo. Tugambye tusomerawo ku Quran aya za Quran era singa wabaddewo chance ne tubeera ne bahafiz waawo naam nga twaba planinze tumaze okuziika bayinza notukolobelezaamu Quran yonna neggwa. Quran namba tuli awo tuyimiridde bwe tukola ki bwe tuziika
tusobola okubeerako n'erimu awo okubuulira ku bantu ku byafaayo bya sahaba baganda baffe abaafa edda bye baatuyigiriza biti bye tuyibayigamu kugamba abantu okuba ntibazaamu amaanyi ebyo byonna tubikola mu kaseera nga tumaze okukola ki nga tumaze okuziika tekiri mu bwaki tekiri mu bwa haramu awo wenjagadde nkokulodinge nga twagala omuwuliza waffe ali ku IUFM naye afuuka esseeka era seeka bw'ayisa ebivvulu mwe temumulaga nti mubitegeera okusinga ye mumuleke akole ebibye kati mmwe bannyini mugenzi ye asobola okukonkuludinga mwene mweyongera kubanga ebintu bino tebiri mu bwa haramu ate situagala kuzuukusa muntu atabitegeera tugambe nti gwe omanye ebintu ebisira ebizungu obungi tugamba nti kullun jahilun kullun aduwun lima jahil buli muntu yenna abeera mulabe ku ekyo kyatamanyi omanyi nti omuntu bw'omubuulira ekintu ng'abadde takimanyi naye nga gw'oli junior nga yandibadde nga ye yakikubuulira anyiga bunyizi kati mmwe nakugamba nti bw'oyita omuntu nti sheekh jangu nnyambeko tulombe edduwa wabeerawo ebintu ebiri basic mu dduwa naam oli nagamba nti katulombe ne wayitawo dakiika 10 nakugamba nti muleete emmere ng'omanya nti abafeze edduwa ne bwebeera nga ntono nnyo olina okuwulirizaako amaloboozi ga surati yasin ne bwebanga ebadde enfunze nga babadde bakivuuziza bufunza mwina kubeera muko suratu yasin ate yasin teyinza kumala dakiika 2-3 nga ntuleta mbere tumaze edduwa awo aba agenda kufera kyevudde laba tuba twagala naawe ebintu obiyige weekengere bwoti ng'obadde ogendamu wa 5,000 omuwagumu omuwagumu kubanga aba amaze okufera oluusi abeera edduwa nga nnyingi nagira wano qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qul a'udhu birabbin nas malikin nas la ilaha illa huwa allahumma ighfir lana wa sallallahu ala sayyidina muhamdulillahi rabbil alamin ne mulya emmere n'agenda awalala bw'obanga ogenda kujja ewange okukulembera edduwa tuwe obudde tubeerewo naawe gwe okimanyi nti bw'oba olina ebizibu byo ng'olina tageti yoyagala okulomba edduwa oyinza okutwala ssaawa nga 2 namba nga muli awo muli mu dduwa kituufu oyinza okutwala ssaawa 4 namba okusinziira ku byoyagala okusaba Mungu subhanahu wa ta'ala ne bwe kityo oli takufera bwe tuba tumaze okuziika omuntu takugira omala okuziika bwe muti nga wagamba allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi wa'anhu wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bana bali kujja kuziika ng'omanya nti bakuyisizaawo so kati ebintu bye tukola nga tumaze okuziika birina emitendera awo tubeerawo omuntu n'atubeera nti atuliisaako ekigambo ne tusobola okubeera nga tuvaawo ng'empeera tuzifunye n'omugenzi naye azikoze eki azifunye wabillahi tawfiq awo kenjagadde okubeera nti omuwuliriza waffe akamanya aleme kugamba nti ebikolebwa abantu babikola bukozi tebabikola bukozi waliwo line up eya program negye tukola nga tumaze okukola ki tumaze okubeera ntutekayo muganda waffe otategedde waliwo kyotaafunye bulungi museeka byasomeseza museeka byatujjukiza lwokuba kyemmanyi nti bino ebintu gweobadde obimanyi oli kafulu mu bintu bino eno wasomesebwa dda kati kuze 75993 baziyo 773972099 kikyotafunyemu kyekikubuzaabuziza kikyoyagala naawe kwongerezaako kyofunye nga kiri kiriya naye nga naawe oyagala kwongerezaako eddoboozi Salimu ndabaka message webali kubeera nti kooli bebuddaka wali eri bayitawo batya ekamonkoli webali kubeera nti kooli nejjamyawo webali kubeera nti kwe mulinga mugoberera mwanyinaffe Sauda Laila Sumaya abali Qatar abali Saudi Arabia ne UK mwebali kubeera nti kwe muli kuze 75993 mubaze 773972099 nkukotte akaddo kaina twogerezeganye IFM nkukutte
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. Fatuma Nambozo Road Kubuyonjo. Waliwo teeka ekintu tekiraba kutegeera bulungi naye teeka kikonyeeko. Ekiriwo ekyo. Entaana zino obusiraamu kale tebukkiriza entaana kuteekebwako sementi. Naye genda n'osanga nga n'ebifo ebitwalibwa abasiraamu nga be babirinako obuyinza. Ng'entaana zateekebwako sementi. Eri abajja ne baziteekako nga abasiraamu tetumanyi oba abaziteekako sementi bo bakitumawa bakijjawa kitebeesiganirako tekyenjagala okutegeera. Wafikum barakallah. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka g'abasajja abakukunavu mu ddiini bassaako sementi ku ntaana zaabwe babijjawa. Wanji. Waalaikum salaamu wa rahmatullah. Jawad uyu Abu ya msale wange nakuwulire yaye kale musakuli byangu mutyena. Alhamdulillah awulire. Alhamdulillah. Okay. Waalaikum salam wa rahmatullah. Qasim ile msakulu ya Abu IFM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abakar Sedduge. Naam msakulu na kweli. Yes sir mzee. Okay. Kitufu. Naam. Yes. Yes sir. Yes. Okay. Yes sir. Kitambula nyonga wala mu Japan bisamu bitambula nyine mu Oluvanyuma mu Africa tegokola kitegeza tukirite. Okay. Nabo bakari tufu wadese kagande mbere yali wesere byo Dr. ne balwana dala na kejo ebyo biti aba yali tufunimwe kitufu wade waliwo empisi yakoli bakutagizo n'abazeyi n'abavubuka yagenda naye aba yali yagala tufunimwe kitufu era kakati namu mbale nzipanga linaka myaka 10. Yes sir. Nifanyika nyo kubaffe mbalo kugenda kumaslavwa nogenda kumasida ya nogenda kumasinuru nogenda kubilali na wajama project eja agama jobano yakineka mu bitundu ebirala bya dalawo yizamu na dalawo na yada manze nsaya mugono gokka ekyo mumbala wa aseba kulengeze ba districtali yaba atakati mu kibagenda ma my point. Yes sir. Abasira mu jona kweme kubogede kubaba mu kibagenda kwa mama tuna ndoba yabadaga manje wekiwa omuzenza TPM kiyagula enko ya 17 acres. Ya duya mutabani we yafire Canada. Yavuge motoka nakona bridge nabo mutamusala musasiri. Yes. Yagula fada katiyali ndo wa mutabani we nagamba kukwateka ye mukuru yadamiti baganda bafaba abasanga fo abatabuli obatogama nti bagala kuzikuba muti mulimbo obensonga nti eno bazeyi babamwe ibisaisa yawe bakola ebitali naye yagambye nabo ng'abasala banonye sente bagule limbo era kiteka kipointi nagira yenga nkulu nnyo abasiraamu
kikulu nnyo bwe yasoma nga muganda fadidi emukeki yakola la musanze kuba yakola 17 omusiraamu yaluwako 16 n'asigazaako hafu eka tuna famire kitegeeza nti abasiraamu awe tunaziikibwa nga ddala abantu abasalafu oba batabuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwasimire Musakula Bakari IFM. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Hajjat Maryam. Buza. Tiwobeera naki? Ojja kudda. Wanji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Ovaako nnyo gwe nkumanyi imaamu waffe. Naam. Kale imam. Yeso. Naam imam. Mate mkuza sekanga agamba nti okuzako ettaka bazako inchi bbiri nga ntono nnyo. Okay. Okay. Okay, aterezemu awo atubuulire inchi bbiri kizabadde ategeeza. Tweyanziza nnyo tweyanzege Imam Sheikh Nasur okuba oli eri mu Australia. Webali IFM oli ku mukutu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juniani? Yes sebo. Naam. Alhamdulillah. Tweyanziza nnyo tweyanzege muganda waffe Junior Kaluba Imam mutulabire IFM oli ku mukutu ogwa iyo ogwa ayo naawe weebale olidde ku kamere gwe oli ku mukutu gwawa sembayo wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sebo. Okay. Kale webale kusiima. Amateeka g'obusiraamu kikkirizibwa tekikkirizibwa babijjawa seddakiika emu tusiibule turespondinge ku biri ebibaddewoko. Naam. Barakallahu fikum. Afikum barakallahu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Tuli basimu nnyo buli muntu abadde kisi atuwuliriza. Nja kusaba brother Amir nti olwokutaano ebibuuzo ebyo byonna Dr. Kabali aganukule. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ettaka ki erizibwako lyenkana ki? Ku lwokutaano Imam tugenda kimanya ttaka ki? Sementi twakisomesa kuko waneeno era tujja kiddamu. Mukyala Fatuma tujja kiddamu ne mukulu Muhammad okuva mu Kikendo. Byonna jobera nti tuviddamu. N'essaawa eno tukkirize tubeere nti tukulekera mukulu Khatibu tusa. Obadde mulizo omulungi okutandikidde paka ku nkomerero. Atakumira mpeera abatukumire. Musibe bulungi mwera banasigala omwana wenyu musalo wenyu muzikolenye musakulu na gwere. Amira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
200 904 369.